Nina kyensaba okunyamba. Hello? Muli. Twali ffenna e Butambala ojjukira bwe twali tuyamba abantu. Baatugamba ki ku Muwanga Kivumbi? Oba tobijjukira? Mbijjukira. Ayina kyabayambi oba. Tojjukira? Baite bamwagala Kivumbi kayaye naawe kapere. Omujjukira nti abakazi baali bagala tuli eno tetumulabanga naku, tetulina mubaka. Tozagenda okuyamba bali abaana. Abaana n'oli omukazi gwe twawase. Omanyi ebisajja byerungira nnyo mu kamera nti bina tebikolera bantu. Wadde Uganda baagaloga, Uganda baagaloga ko gazolo gagoberera bugoberezi. Kyo gabulaga bona. Bali pireetokota. Bina Uganda bitegeera naawe. Naye ne sseba abasiraamu b'e Butambala baatabukidde Kivumbi. Abantu abategeera si buli omuntu musiru. Akakasete gakodo. Kivumbi SSEGONA kibasumbuwa bukodo. Yobadde njogera nyankogamba bakodo. Ayita ku munaku nga talina kyakulya nga tasobola muwadde mutwalo gumu gwakulya. Ne bwasanga lutindo nga lukutuseemu lwetaga just mitwala Kigoma. Bagambe SSEGONA nti banzijamu akataago laba basobola okuyamba. Ajja ate ngo Nambooze naye Nambooze yabakole Nambooze mukono abantu abaddizaayo ko. Ate nga nkulikodingira ki? Ate tokubye sikubidde essimu. Nambooze mukono yabakoledde ki? Ate ng'oli w'emukono. Ne waliwo ekibuuzo kye mbadde mbuuza. Okkiriza nti ababaka abaluddeyo basaana bawummule oba tokikkiriza? Akati bavaayo bonna bumu. Naye sagagamba nti semukyusi manyi lukwabo nga bana tebakola ki? Anti kye ngambye ababaka abaluddeyo ogwokira. Kenji yonna erina kujja ku nsi kusosola muntu ono wa Nuupu ono weefuddiisa ono waaki. Bonna abaluddeyo. Okuva ku WNRM oweefuddiisa owa Nuupu bonna bakole ki? Baveeyo. Naye ate waliwo abavuddeyo nga bakolera abantu. Naye tolina buyinza kigamba abantu. Anti oyo akoledde abantu ye asigaleyo ku nkizo ye. Okukolera abantu kwe mubaka ki gw'ogamba nti oyo akoledde abantu naddala mu kisanja kino? Mbuuza gwenze nange nkyogera naye njagala kuwulira ndowooza yo. Tobaddamu menya abalala babaka nze naawe tuli ba Nuupu menyayo ababaka abakoledde abantu. Wakabaddamu gwakusatu mpa ababaka abakoledde abantu. Ne lwaki tojja Balimazo ye mukozi jjukira yali mmeeya ye ebintu ebyo abimanyi. Balimazo ye akola era ku bwa mmeeya nze nkakasa omusajja oyo bw'ataafuna ekifo ajja kunnuma. Kati nyina kyembuuza bano abasajja ab'amaanyi kati nga Nambooze ne SSEGONA bayinza kukola ki mu Nuupu nga mbuuza njagala kubuuza oli profesa andi kale ba Muwanga Kivumbi abo singa tubajjayo bayinza kukola ki mu Nuupu mulimu ki gwe bayinza okukola? Ayi totemanyi ekigambo kye ŋŋamba bakole kye mu Nuupu bwe baba bavudde mu Parliament. Kyembuuza nze sinagambako nti oli mukwano gwange. Kyembuuza bayinza kukola ki mu Nuupu nga bavudde singa baba bavudde mu Parliament bayinza kugasa batya ekibiina kyabwe nga tebali mu Nuupu? Kali Bamuwanga Kivumbi basinga Nuupu obukulu. Nuupu ntoko Bamuwanga Kivumbi. Ale Nuupu yabayambye bawolesa kaadi. Ne Nuupu bajagala abajeeti bambwezi. Tebajagala. Bamanyi kubala bibalo byabwe.
Welcome to the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Nurudini Ntege wamu ne Megaton Media muzere Megaton gemanya tuba tutuse nagamba each and every day tuba ne information kutubanga tukuwereza mawuli agatamudde tuba tugayitamu each and every day nobanga ofunira ddala ekyo nyini tuseberanga ofuna mawuli mangi gatambula atugenda beranga tuyitako wa Moze Radio katono eyamutta yajulira oyugaye gwe bayita Troy we yajulira abali ba kumuta 229 kooti egajuliramu egambya kakisigaleyo nga bwe kiri atugenda beranga tuyitawo tugendako ne mu kibiina kyaffe ekya Nuupu tukyasensula tutemaatema twekutte abantu bagambye twekutte ekya accountability abantu bagambye tukyuka bangamba mbo bwenna agenda Bobi Wine sikyuka nemba ku ludda lw'abantu ogenda ddi right wiiki ejjaka nzigaza wiiki emu wiiki emu nisooka obuze ku bantu tutandike. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwasuze mutya mwasibye mutya nze Nurudini Ntege mbaga mwebale kutuwa maanyi mwebale kutugoberera eno season ya kalulu kino kyendi mukukola nawe kyolina okukola eyo saagala weebuze kiki enkola omuntu bw'omuwa omulimo bakola appraisal report omwaka bwe guggwako nga olina company zino eziri serious eziri cooperative eziri serious zonna omwaka bwe guggwako bakutwale wa supervisor oba HR mapima nakugamba twakuwa emirimu 7 n'ateekawo box kyokusinziira kangezenga TV kati ngezenga kunga eya Nyanzi nti walina okukunga abavubuka okunge n'abakadde ekibiina kyaffe kibeere bwe kiti ne bwe kiti nti ye tuwe ku ripooti yo yesebo kati Nyanzi ekibiina kya Nuupu kyamuwonye naye nti leera gye empapula ze anti kyamuwonye era yalina ne gyonna gye bamusanga bamugobe Nyanzi nalabye gundi akomawo Munyagwa atazze n'amaanyi kalale Munyagwa nze mmuwa Roy ate abasinga bagamba Roy ono tupimepimemu tulina Roy tulina Nyanzi ne Munyagwa akomawo Nyanzi ye mubaka agenda okusooka okusemba nga wa Nuupu mu Kampala lwaki ate era ye yasooka okusemba nga wa Nuupu mu Kampala kubeera gwe bawangula mu Central naye bagamba yawangula ku lubaka Babi yagiye kagwe babba abalala bonna lwaki tebababba nze njagala kugamba nti Nyanzi bw'otunuulira akalulu k'abavubuka akagenda mu maaso wiiki eno takoze mulimu gwe genda ku TikTok teekamu youth elections olage Nuupu oyawangudde babakuba bajjamu ngoye omusango gwa gundi gwa Nyanzi teyakunga bavubuka omukulu kyava yamugyeko ekifo kino gwe gendo gwefuna ali mu kulaba wano nga munna Uganda omubuuzi wano mu Kampala kuba amaanyi ga Nuupu gali muki mu bibuga okusinga ekirala obuuze ate gali nnyo mu bavubuka naye mu kalulu k'abavubuka oba bubbi oba si bubbi ka mugongo era olina bw'omugamba bugambi nti no basomba abantu ewa nalukola babasomba balemerawo era naye gwe weebuuze akalulu k'abavubuka lwaki Nuupu bagiwangula ate bubi nnyo erina ne we yatuuse nga terinaawo muntu ne bateekawo akasowaani akamyufu obuzibu buliwa akunga abantu noona azda mu bantu alaga abavubuka nti ng'oggyeko ky'ogamba nti no umbrella people power bw'onoonya Namyalo kyabadde n'abavubuka bano obudde bwabadde nnyo n'abavubuka n'onoonya ne Nyanzi ne ttiimu ye Nyanzi muvubuka kunga avunaanyizibwa ku kukunga okunga omanyi ekitegeeza kira muntu kira nani muvubuka atali muvubuka tegeeza gwe kikwatako nti olina okuba waki wa Nuupu kibayita kunga Uganda yonna etwegatteko saagala oli agenda Nurudini alimba genda ku TikTok genda wa wonna mukozesa akatibako konna funa gwobuuza omuntu ku kyalo mugambe akalulu k'abavubuka eyo omuvubuka omugabe weetabye mu kalulu k'abavubuka akubuulire kyabadde kitya NRM ebadde kankebereko wano ku TikTok bino byaffe bya mu nnyumba NRM ebadde esimbawo abantu
ne weebuuza yabajjeewa wano mu kibuga Kampala ne ŋŋamba baba Babi wayina nemu naye mukubba tesaaga nga nemugongo naye ka ebitundu bitonotono we batukubidde kankulageko wulira nedda ebyo bivubuka byagundi anti wulira bino bivubuka leka nsomeko ku comment nendako bano baliwa uyo omu yayesimbye kuwa Nuupu mukyala we yamukutte yazza munyize tawo tunula mu nsonda eri tunula labayo obuzibu buva ambuleera wali bwameka kati gwalabira abalabi tunula bali bameka wali bana kyoga ffe tetulina gye twawangudde tunula wano nze nkuwa buwi nedda bano tubaleke ffe batukubye bubi nnyo ffe ayo saagala bikulaga bafujjo Kabanda and Kawempe South. It has been what? That the NRM was defeated. Oyo gwa mumpadi. Omukulu oyo akola effujjo ku babaka bafo. Nkuwadde. Akabonera akakulaga. Mu 2021 ne 2020. Era NRM yakola bwetyo. Yagira yawangula buli omu. Netulooza byakola. Tulina ne kyemani kyewaffe kimalivu bakisiba. Mububbi bwattaka. NRM kivaawo. Okitegedde. Naye kakusimbawa mugongo. Kuba bali obwo bokisa abasajja bamanyi okujja ne babusamba ne bagamba fata mugongo musululu moja. Kakati waliwo nkulazeeko bulazi. Nze ne gama naawe ndaga. Twafunyeyo waffe nga tuwangula. Funa. Gofunayo kebere toyina simu. Funayokko. Kati kyongera kukulaga nti waliwo wali obunafu mu kukunga. Wekirira waliwo eryanye eryemanye nti waliwo okulowooza nti abantu batutegeera ffe tulina ki amasannyalaze. Therefore tetulina kuba motivatinga. Tetulina kubaddamu. Wandibaddewo enkola nteekateeka eryawo nti efa ku bantu ba mu bitundu. Era wano omubaka woyina omubuuza ku kaadi nga bwe twagamba buli constituency erimu abantu nga abavubuka babawangudde NRM yawangudde. Mubaka w'ekitundu teyasobodde genda kwetaba mu kalulu ako mobilizing ali ku kake ali ku kitebe. So bw'olaga abavubuka eno wansi nti nno kino kifaananyi kitegeeza ki nti NRM esobola okuwangula. Oli agenda kusinziira okwagambe nti bw'oba tewawangula bavubuka ono owangula bakadde. Fine mu kalula kawamu Kyagulanyi asobola okuwangula. Naye oli bw'anaakubba n'akugamba for example singa akubba n'akubuuza gwe lwaki ogabaagala Nuupu ng'ogamba otya nga gamba ono teyali Nuupu. Baagala kibiina baagala muntu. Baagala mbuleera baagala ki? Oba bano abantu kati bakyuse baagala muntu. Abantu Nuupu bagisaba accountability kati nti bali twabajjako naye mutukoledde ki nti waliwo activities ezibeera ku byalo ebitonotono nga osobola okuleeta omubaka w'ekitundu n'omuga ffe ng'abavubuka baawano. Naye bano abasajja b'MP baffe n'abakazi baffe be tulina kati mu kisanja kino bw'omukubira kugamba entebe mu ntebe Kyagulanyi abakoze eki abatumidde ebya bbaasa nno bamu babireeta n'alekamu ebiri. So kyagala ogamba nti tebazizza nnyo mitima. Bano ababaka tebakoze mulimu president principal kye yabatuma tebakikoze ababaka ba oli ku babaka. Era Kyagulanyi naye akimanyi nti tabakozi kyobala yabagamba mbazaayo wa kino kyoliko gwanga abakaadi kati nze n'abantu kati bwe baba yabavaamu dda baba abavubuka baba defeating buli mubaka ali mu kitundu ekyo
tebamuwa kaadi ekyo kimala kulaga bulazi nti mbaka takoze tuleeta abalala tulina kuleeta mulala tugende ku nsonga eyo eriwa awo abavubuka tubaleke kwa kalulu kawedde nalabye saawa eno SSEGONA ali ne Walukagga leero agenze owe wali Magoola waali awo waliwo ani omulala waliwo engineer gwempulidde biki engineer Rotarian something waliwo n'omulala Sadamani oba yoyo Sadamani si ate Sadamani engineer ono ow'enviiri eyavuma obunnyo Ssennyonyi simumanyi yamuvuma ali bw'ati atambula amuvuma kakati batupimire Walukagga ono kiri kitya agende bamuwe Walukagga asigaleyo ku bwa mmeeya akoze bulungi ayinza okuba takoze bulungi akoze bulungi ngambye ayinza okuba naye sinawulirako bwe bamwogerera nnyo ayongere okukakasa omulimu gwe ogwa mmeeya paalamenti eno tagisobola ajja kudda mu byasimaasobola ani nkugamba olabana ku ground akoze gitakaawo yonna ekyengero kyakoze amakubu bulungi bwansi wali nnyo galiriwa nagenda mu baguuni mu barekyo nga tugenda tuli tuti kati yakolawa ate nga barekyo bali kyengera kumpi yakolawa olaba ng'ogenda ku ludde no samiti bwegendayo olaba ebinnya byeyo okkirire bwoti twagende wa mirundi twaserera okufa mirundi yali asula wala sigamba nti takoze nnyo naye ate eyo yejje mirimu gye nga ye mmeeya eyo gyo mirimu gye tajja kugamba muno si yakola mirimu gye naye sigamba nti takoze bubi sigamba nti akoze bubi Walukaggaddewo ku bwa mmeeya asooka anyinyitire SSEGONA nga bwe tusaba change alage ku bantu nti change esoboka nti n'alime walungi atera nannyuka ate SSEGONA nze musaba agende akolere eddala wali ku kitebe ayongere okuwabula bamwe mulimu wali ku kitebe kya Nuupu teyesimbawo abeere wali looya wa Nuupu abeere looya wa Nuupu atema strategist kugamba alowoleze nnyo Kyagulanyi kuba amagezi ayina mangi nnyo ng'ali n'Ekyagulanyi abeere kakiiko akawabuzi akateekateeka enkola bweyina mu sayidi y'amateeka n'okwongera okutunuulira ekibiina kino kikuze kitya ng'ekibiina kuba mukolera abantu si mukozi abantu bakikugamba oze osoma message anyaguludde bunyaguluzi ali yeekolako nga ye muntu myaka aga yeekolako nga muntu kati waba agamba akomawo era bendabye omusajja oli gwogambye kyotayagala alwa kiri kye tubali tuwuliriza ekibuuza Nambooze mugamba mwagala tulabe ku bantu abapya ate mwe mugamba temuvaawo Nambooze ate kati kyo ekisajja ekyo kigamba nti Nambooze ewe teriyoko bantu bapya waliwo omulaba omupya gwenda byazze ssebo ate bampadde ebyafaayo bye nga mukambwe nnyo ani amuleetedde nedda owulira njagala osooka oplayinga ekisajja ekyo oba tetukiwa nnyo budde tukiweeyo budde tukiweeyo kantukinongeko tubakiyita kiikyo era nakyogerako kemabegaka NUP tusobola okuwa abantu ekifaananyi ekya Uganda empya nga tukyali mu tekirina magezi naye kirina amagezi kigambye NUP kyekiri kyembadde njogera nti SSEGONA atulageko nti NUP tusobola okuwa abantu ekifaananyi kya Uganda empya yate tukyali mu Uganda enkadde tutya ffe tugamba tetweremeza mu buyinza tusavinga mu paalamenti kuba paalamenti si ya struggle yo paalamenti ejja kubaawo yadde Museveni avuddewo okujjako ngo tunaba tufunye dictator kati kitegeeza bw'ogisavingamu giveemu n'omulala akole ki akwatemu kati kyo kino ekisaya kigamba nti Nambooze atulageko Muwanga Kivumbi tulageeko kino ekisaya Sewungu tulageeko Mpuuga tulageeko Nsereko yatulaze tadda takomawo ku paalamenti Semujju tulageeko
gwe Nambooze abo abaludde yabo osavi lagako abantu nti mu Uganda empya bino bye tutegeeza omuntu alaniko okulaba nti Uganda egenda kuba bweki oyagala babeere ng'ono omukyala yali mu FDC Winikiza yakola balabire ku ng'ate yali mubaka w'amaanyi nga mwogezi nnyo n'agamba sinze Alpha and Omega kantemu abalala bajje Nambooze yagamba mulamu si mulwadde paka Museveni ng'avuddeko nkulaga Winikiza talinga Malende talinga Nambooze nti bali ku miggo mulamu nnyo fresh and clean very healthy yagamba nfuzeeko ekimala kati abantu abo nga Mandela kati Winikiza bamulabireko era bwe yamala kati Winikiza bwe yava mu parliament teyawumula byabufuzi yasigala awabula kino kyogambye Segona kye mugamba kyengamba Sewungu kyengamba Muwanga naate Sewungu yayagadde kaadi bannange otegedde tava ku kitebe bagenda okuzinira amazina naye kati mukulu Kyagulanyi ababuuze abavubuka babawangudde muliwa mugamba muyina amaanyi ku ground lwaki batuwangudde gy'olina amaanyi ekitegeeza bo beerwanako bokka babala kantu kaabwe kuba wali tebali ku kibiina kati principal ataayize eno bamutaayize eri kyekikutwala ku lwokutaano yampise tutereze ekibiina naŋŋamba yankubire naŋŋamba n'olini owabudde bulungi abantu bongera bagamba tebasiga bukyayi ekisooka naye baboole buli muntu atakoze eki mubaboole ne mugamba principal mulimu gwe wankwasa nguliko ngukola ntandikidde ku ground ndi ku ground ngamba abantu tubasaba accountability nenga wakomyewo n'amaanyi luli wali waligayamba nedda nze nakugamba nti omuntu tumuwa omukisa akole byakola era luli mbadde mpabulani principal mu kamera nze muwabula ne mugaba wano Kyagulanyi nedda olimba okitegedde kakati tusaba accountability yababaka bano era tewabaawo akugana n'odini awalana Nuupu nedda waliwo omubaka gwe tutaasaba kye yakola waliwo yakugamba nti agenze mu parliament kutuula yajja ku kadaala n'akugamba nze n'akubuulira ebizibu ebiri mu kitundu kyo ekineewunyisa ba incumbent bonna bakomyewo bw'aba yakubuulira ebiri mu kitundu kyo tuvuddewo awo kati tumugamba tusonga ku bizibu bye watugamba tulage kankumalireyo ekisajja kyo emyaka 10 ebisanja bibiri mulina ebifo ebirala ebinene bye musobola okutwala madamu Ticha Nambooze yagambye bw'ati ku luno twagala abapya bangi tubaagala naye era n'abakadde tubaagala basobole okunyweza abapya yali mu bakadde naye nga n'abapya mubaagala tuweeyo omupya emukono ewuwo basi komaawo tuweeyo muki mutabaniwo tuweeyo omupya emukono yaleeze mutabaniwo kati kankuuli ono omala Kisekka Nambooze yafunye sayizi ye ulira sirinzekka bafuuti soja batabukidde Nambooze ate mubuufu abaddewo womala Kisekka bannange ndi musanyufu abantu bakuwa abantu bano munnanuupu munnanuupu tuli aba tulwanirira accountability ogenda ddi Friday ne bannange niwabulayo n'omuntu niwabulayo n'omuntu asobola oyimirira omukazi baabo bali mu kuzannya byabufuzi batuzanye ebyobufuzi tukooye wakiri katuleeteyo ku be tutamanyi bali tudisappointinga budisappointinze era natulibakuba tetusobola kutambula ne betumanyi nti bakyamu tetusobola ali nomuntu bagamba mukyamu oyo si malisi olira Nambooze yafunye sayizi ye omusajja yabase bamuyita Kateete James w'amaanyi muyivu azze kulivula Nambooze tazze mulivula kankuzanyiremu wano basitole eneegira ebyegwanyiza okusuuza omubaka Betty bakireke bendera ya NUP Kateete James n'atutegeeza nti kyekisala Nambooze wulira kyagamba wulira azze mukono municipality bagamba Kateete James nti ekimala kimala wulira Kateete James mu kiseera kyenga waali bubadde tebumala so bannamukono basiimye Kateete James ajje abakiikirire mu parliament 2026 munnanuupu munnafu
tuli wamu tuli wamu naye Katete azze akikozi byange ebyo byabafuutu soja byange ebyo byabafuutu soja nze ne umalu kisekani asinga okuba muno umalu akugambye tufunye Katete James nti ewa SSEGONA tufuniddeyo Magoola ewani abo tumaze ogira Muwanga Kivumbi mpozi nga bagenda mulondera Kampala abasiramu nga bali bamasheke nga bali bubinyo Muwanga Kivumbi abakoledde ki kyabasonga ku nti bannange myaka 2 nti bannange basiramu temusiima busiimi 15 ndi basiramu temusiima musiimi kino kyenkoze nali naawe wagambye twaliyo nagenda nebbajjo yali 2 nkubire ebbajjo mubuuze mukubire anyamba akwate akunyonyole kye yasanga mubuuze ojugira twagenda kandi abo omanyi bajjo okutegeera kwe kungi ate olumu kukogga katusabere era abenga ategeera beerawo mukubire ombuulire bajja anyambe mwami bajjo njagala mubuuze twali ffenna e Butambala emyaka 2 n'ekitundu emabega kwesa ambuulire nayo baabijjukira kandabe kyagamba bajjo events clear process ale naye agira nina kyensaba okunyamba halo mpulira twali ffenna e Butambala ojjukira bwe twali tuyamba abantu baatugamba ki ku Muwanga Kivumbi oba tobijjukira mbijjukira alina kyabayambi oba tojjukira baite bamwagala Kivumbi kayaye naawe kakere omujjukira nti abakazi baali bagala tuli eno tetumulabanga nako tetulina mubaka twagenda okuyamba bali abaana n'oli omukazi gwe twawase omanyi ebisajja byerunjya nnyo mu kamera nti bina tebikolera bantu wadde Uganda bagaloga Uganda bagaloga ko gazoro gagoberera mugoberezi kyogabula gabona bali piretokota bina Uganda bitegeera naawe naye ne seba abasiraamu b'e Butambala baatabukidde Kivumbi abantu abategeera si buli omuntu musiru akakasete gakodo Kivumbi SSEGONA kibasumbuwa bukodo ibadde njogera nyenkogamba bakodo ayita ku munaku nga talina kyakulya nga tasobola muwadde mutwalo kumugwakulya ne bwasanga lutindo nga lukutuseemu lwetaga just mitwala kigoma bagambe SSEGONA nti banzijamu akataago laba basobola okuyamba ajja ate Nambooze naye Nambooze yabakole Nambooze mukono abantu abaddizaayo ko ate nga nkulikodingira ki ate tokubye sikubidde simu Nambooze mukono yabakoledde ki ate ng'oli w'emukono naye waliwo ekibuuzo kye mbadde mbuuza okkiriza nti ababaka abaluddeyo basaana bawummule oba tokikkiriza akati bamavayo bonna bumu naye sagagamba nti semukirusimanyi lukwago nga bana tebakola ki anti kyeŋŋambye ababaka abaluddeyo ogwokira kyenji yonna erina kujja ku nsi kusosola muntu ono wanuupu ono weefudisa ono waaki bonna abaluddeyo bakuweeni alemu oweefudisa wanuupu bonna bakole baveeyo naye ate waliwo abavuddeyo nga bakolera abantu naye tonyina bwoyinza kigamba abantu anti oyo akoledde abantu yasigaleyo ku nkizo ye okukolera abantu kwe mubaka ki gw'ogamba nti oyo akoledde abantu naddala mu kisanja kino mbuuza gwenze nange nkyogera naye njagala kuwulira ndowoozayo tobaddamu menya abalala babaka nze naawe tuli bannuupu menyayo ababaka abakoledde abantu
Mujuse Nnyonyi. Wakabaddamu gwa kusatu. Mpa ababaka abakoledde abantu. Ononya ababaka mpayamenti abakoze nati. Ne bali mwezi akoze koze takawa. Ali mwezi alimyeri byamakubo mwepangirawo. Ne lwaki tojja bali mwezi ye mukozi jukira yali meeya y'ebintu ebyo abimanyi bali mwezi ye akola era ku bwa meeya nze nkakasa omusajja oyo bw'ataafuna ekifo ajja kunnuma kati ze nina ekizibu lukwago ne bali mwezi bonna mikwano gyange bamunda kati ze akakalusi jakkoogera kati nyina kyembuuza bano abasajja ab'amaanyi kati nga Nambooze ne SSEGONA bayinza kukola ki mu Nuupu nga mbuuza njagala kubuuza oli profesa andi kale ba Muwanga Kivumbi abo singa tubajjayo bayinza kukola ki mu Nuupu mulimu ki gwe bayinza okukola muyayi ali mu kuzimba mawoteeri abantu babona kana aito temanyo kigambo kyeŋŋamba bakole kye mu Nuupu bwe baba bavudde mu parliament ebintu bino ngenda kuvuma obulamu bwange bwonna ojja kundaba ogironsirwalirako nebuuza kyembuuza nze sinagambako nti oli mukwano gwange kyembuuza bayinza kukola ki mu Nuupu nga bavudde singa baba bavudde mu parliament bayinza kugasa batya ekibiina kyabwe nga tebali mu Nuupu kali Bamuwanga Kivumbi basinga Nuupu obukulu. Nuupu omuto Bamuwanga Kivumbi. Ale Nuupu yebayambye bawolesa kaadi. Ne Nuupu bajagala bajeje bambwezi. Tebajagala. Bamanyi kubala bibalo byabwe. Muntu ayagala Nuupu Ssennyonyi zaake Lubongo yabasagadde bafere. Bayuza. Kati Nuupu naye era tebayinza kubulayo kye bakola ngamba ku bukugu bwabwe balina bwe bajja ku kitebe Muwanga Kivumbi bamwogala mugazi bati waliwo eni ali yawangudde Nuupu mu Buganda na Muwanga ye Buganda takagala teeka musee bo bagala Nuupu gifu namba ofunye akalulu k'abavubuka wakategedde bwe katambudde ebangaye mbwena ali yawangudde ebitundu ebisinga kwera bwezi eyera bwezi kibano kiri esiginombi nkobuulira okyogerako ki kwera nno bwezi Kamugongo kiddemu nkikuddiramu Kamugongo nkugambye Kamugongo okwera nno obwezi ng'oli afuna abantu kaani ni Muwanga bakamu awulira tomwesiganga kiba kitegeeza kufere bukodo na bundanfuusi gwe buli gwoma bwe baga nti gundi yaliko mu DP kasolako omuntu yaliko mu DP zonyumiza katamanyi nze njagala Kyagulanyi tamanyi byabufuzi Kyagulanyi mwangu wakufuga wali ali straight tamanyi kulimba Lubongo ya mwangu bamufumbiro bagundi bano Lubongo Bassennyonyi otanga bibagezaako okukolera abantu kubanga bo tebamanyi byabufuzi bino biri DP ate mufumbiro ne mufumbiro mukozi ayuyeyo omubiri ebyaddala mufumbiro kati munupu mulimu akoze nga Wayiso oli musiru anti kyenkugamba Wayiso akoze kati kugambe oli musiru waliwo atuka ku kota ya mufumbiro akyapye waliwo atuka ku kota ya mufumbiro ataliiyo nange akibedderawo akibeddewo n'afaafaagana na buli muntu kati kyembuuza kaakati ogamba sayini y'abavubuka kigenda kiraga kigwe nga profesa mu kalulu akajja nkugambye nkuweereze sirina buzibu oyagala kwesiga Kamugongo ka mu kabokisi kabadde Kamugongo nkuweereze ku video ate abawansi nkuge ke kasookerwako obeerawa agula kyembuuza babadde bayita bavubuka ssebo era nga terimo sigamba nti ebasinge naye kyeŋŋamba sikifaana wuliriza abantu balowooza nze nkusaba
Omusajja akutya ebibaasa nga wasente mu lunaku kati kanguddemu nga lunaku nkawa tokawa kayaaya mu nsaasire eyo gwe twasyaziza ebbajjo kaakati ow'amagezi kinga gwe Muwanga Kivumbi Muwamagezi kinga akunga Buganda Muwanga Kivumbi yalizayininga talina makulu Butambala mulemye okukunga atakunge Buganda kodiro to muntu Butambala yali mukunga n'omwakunge Buganda musajjawo Nyanza ogenda kukola otya nekikya mbuno mbo bawa mu Nyanza ambassador Juba kakati mmoze nkuwadde maloboozi ganjawulo sigange nkuwadde bajjo nkuwadde kiri ekisajja bwino oba biki nenkuwa Umaru Kisekka wawe Nnimbi oli ku kibiina kyo sebo tuli ku kibiina tutereeza bwe tukuba mu ttooki bwe tukola accountability kati Muwanga Kivumbi ekizibu kyayolekedde eno abantu bamubuuseemu era owamulaba wali ng'agezaako kuba abantu bonna nga ageza anoonya sympathy eyo ennaku zino nga yakkakkana nnyo anti abantu bamubuuka ne bamugamba olimba bino oyogeza kabampaano olina kyonoonya toli mutuufu abantu abakozi babategedde Ssenyonyi ne gundi ne Waiswa Waiswa n'ono gundi ono bali mwezo era bali mwezo kuba Mukodo naye akoledde abantu Mukodo naye akoledde abantu Mukodo naye akoledde ayiya era abantu mu bintu bya nnaamu bali mwezo yavaayo mangu n'amanya nti nno enguudo zino zigenda kujja Bugoloobi oyo akolebo n'asaka n'akibeeramu nnyo era nzijukira waliwo ababaka baali bagamba nabaga muve mu kintu kino bwe kuba kukolera abantu nguudo bazikole politics mumugjeewo n'akiyingiramu mangu n'akirippira abantu b'ennakawa ne babakolera enguudo yadde ziruddewo ensonga y'abaagala Joyce baagala ndaga nti bamukuba bukubi ye ekibiina ku Nuupu Kiriya kajjajjata wa Moyo mwogere ebigambo byo kati baagala yalaze maturity nze gyendi agamba nti Nuupu bamutwale ku ground bamulage byatakoze yagamba community azikoledde abakyala abasitudde agamba ate ateesezza abamu banja n'agamba baagala nti balina n'eddembe bakwate onu scale abaka ba Nuupu nga babadde mu parliament buli omu bamusaba accountability no gyendi mu kukola babuuze Nnyeko Derrick ayiye n'eggaali ku Nuupu oba omulabi ayiye abantu nga 3 be bamusooseeyo kaseera kibeera wekirabe bwine nekyeteeka wano tekikulidde bantu ekyo anti kati ye kyagamba bwe muba muddiza Nnyeko card mundage Nnyeko kyakoledde ekibiina naffe tugende ku ground nange muntwale mundage Nnyeko nange kyenkoze bwe muba munnyima card mundage Nnyeko byakoze mundage Muwanga Kivumbi byakoze mundage Nambooze byakoledde abantu kati yayina we yeesigama era yagamba ku kibiina kwatava tudde ku gundi anti buli kana kutufunayo weno side mawulire ono kula mwana yalinga akola oluyimba kubula mwana kwesitukira oyo Flavia Namulindwa yakamazedda nkugambye Namulindwa Gomba ali no si wauma ne MP MP wa constituency emu just oba Gomba East anakalya bangambe ku ground kye yekola mukambwe agenda Namulindwa Mary Flavia kyagenda okukola Gomba ali bafiirwa ddala Namulindwa tanyigirwa mu agenda mu parliament ateese Flavia nze gwe mmanyi gwe nakola naye ali determined muwala mugezi kale yadde yeesesaasesa nnyo olumu we bitasaana naye Namulindwa ajja kukola ki ajja kukolera abantu asobola n'okubasakira kalijjukira Namulindwa abaddeko mu America amanyi offices ez'okuggula tagenda kugendayo kukola maalo nga ababaka baano kuba omubaka wa wano bw'ava n'ogendako mu America abanga muntu ng'Abanyarwanda be baleese Uganda anti baba mu America nga wakulira Rwanda America ye Rwanda ye Uganda waliwo abaagalo okolayo ki kale ababaka baffe munnanga ava wano n'atuuka mu America nga yeekubya naye ebifaananyi
kakati Namulindo abaddeko mu America abadde Gomba akoze ku TV akoze community connection ez'enjawulo bwanajja ne bamuwe buwi principal yafunye nnyo afunye omuntu ate Namulindo ali royo ku Bobi Wine tasaaga kambuuze ne bino nga tukyali mu byaffe bya TV naki Flavia ku Bobi Wine yali tavaako kyekyamugobya bagamba kyekyamugobya wali wa si kyekyamugobya tebamugoba alimba bo bamugamba yeetonde n'agaana alimba tebamugoba Flavia yagendanga muntu mulala yalina contracts ze yali yeetaaga nga bogamba nti njagala mu nyongeze milioni abadde ku milioni 4 nfune milioni 8 kuba nkola yali akola kituufu n'abagamba ndi w'amaanyi nga namwe muli abaki ab'amaanyi kati baba kulu ne balaba nga bo be b'amaanyi yesi w'amaanyi mu butakkanya n'agende mu America era ogenda omumaliriza ng'oluyimba lwo lalo lukyali kyekimu lwagwa ali kyenkugera lukyali kyekimu nekyekimu tekiriiwo nekyekimu tekiriiwo ne Katongole omutongole bwatu bwe yali yabagamba munyongere ssente munkolebwe nti ng'okikola otya ne bamuzannya kaadi Katongole akoze bati n'agenda n'afiirwa nabo ne bafiirwa kati TV eri ku ttaka gyeri balina bino ebyemasaka biri awo bikola byebaagala kati bw'okuŋŋaanya abantu amu baakola bakoze Katongole oyo yakubako fuulu ddoozi yali waddala Flavio n'akubako oluyimba lwo yali waddala kakasa nti Flavia yali mukambwe BBS telefayina eyo yategekayo auditions neeyita bannayuganda abalina obusobozi okukola ku TV mujje nga bagamba BBS sigiwaayiriza nga bakugamba kolamuko ku programu yonna gy'oyagala wano andi nga buli ajja yakolamuko ku luyimba lwe nga bamwogeza n'omwogeza n'enseka ne beesesasesanga nga bali ku BBS telefayina ate nga bakola bo bakola programu ate zaabukedde obakakasa nti ffe tebagiraba balabamu Flavia ng'omusobola nawe amaanyi ge yajja eri galeese mu kibiina kyaffe ekibiina kibaddemu akikoledde akisakidde kati ate mubugumyeko ali international tagenda kuba lokolo n'ebitabo ayina Flavia tazannya yagenda ku Ndege University yasoma mawulire ku Buganda Royal abadde ne mu America era ng'asoma bw'asaka kati agenda kutuuke kati omuntu bw'ati ali tested gombe ekwate bukwase Flavia kuba n'oluzungu kati alumanyi waddala ate oluli international oluturampu n'olwawano agatta bibiri abadde mu America naye nga teweerabira Flavia ali loko nnyo bwe bakutuma ebiwala ebiri loko yambaza Flavia mu bisikaati byebyo ne bw'omutwala mu America asigala ali loko kaakati muntu wa wansi nnyo tosobola mujja mu loko ate weggomba finally nga tumaliriza lwaki ye Flavia mumuwadde nnyo amadalaka ono Zambali ne mumukuba tumumanyi Zambali temumanyi Flavia Zambali wamulabawa ng'ojjeko ku TV ne radio ate Zambali nze simukubye ngamba bali bwaki bamukuba sigwakuba ati bali bamukuba tebamulabangako ekyokubiri Flavia yakulaze nti sinnakigwanyizi agenze mu kyalo tebannamuwa kaadi naye sseba ali ku ground ati Flavia ekyakoze azze mu kyalo balira butogo azze mu kyalo Flavia yakolako dance and beats yakubako Serena eyo Namulindo Mary Flavia yakubako dance and beats omuwala ng'omu n'akola kalicho kakati alina byasobodde otulagawo gundi eye musi mulungi Zambali ku mbaga n'okwanjula tavaawo kakati ate ali wano Kampala wali akanyigo waliyo ba big eyes senga yagenda ddeyo mu kyalo yani ngenze iwawe yikaaka bajjo anedda ne Nakaseke yayinayo gundi jjajjaawe agende Nakaseke waliyo eri engoma waliyo Luweero alumbe ebifo bye tuweze ku babaka lwaki mujje we tuli Namulindo we yagenda baba wangu kati agenze kujjayo nkambe kati oyo muntu ali kiria sina nkambe agenze kulumba wa NRM wa NRM yawangulawo eyo Lugomba sibo NRM efuga Bobi Wine bamuzala NRM yefugayo naye bangambye ekiri awo ani gamba akalubi akatudde Bobi Wine bamuzala
NRM mujoga yefuga andi bakuba gundi sister we bakuba sister wa Bob tebakuba muntu wewala ntamanyikiddwa sister wa Bob kale nakyo kyanjawulo katubasibulire wano tubagamba mutwegatteko mu kusaba abantu baffe accountability omuntu mubuuze otukoledde kitodda mu byambuleera todda mu bya gwe kwata kimu obaddeyo okoze eki kale oba tokoze oteesezza ki kitugambe bana kapere naye bamumye bambi kapere bamugambi gwe tokimanda gundi yafejereke ajana gwera ensimbo mu kubaawo balekera temujoga nnyo bannayuganda kutuuka awo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba